ebisero eby'amagere ebigenda okugabibwa olunaku olwo. Jangu osinze, jangu otendereze, jangu oweese Mukama ekitiibwa. Omanyi abantu abamu olujja kati nga bwe tulanze amafuta agenda kujja buzi atuule mu kyaki kaninde musumba Andrew agaba amafuta. Yesu waffe yeebazibwe nga tasinziza, nga tatendereza, nga teyewaddeyo yadde ne bw'onootwala amafuta era nga tolina kukkiriza awo wakiri obireka bulesi. Yesu waffe yeebazibwe. Njogera ebigambo bino kubanga waliwo abandaba nga yagamba ngenda genda bugenzi nkima amafuta. Ngenda kasita bagambye ga bwereere. Bagamba nti bya ssente naye kati bya bwereere. Nti ngenda genda bugenzi nkima amafuta. Yesu waffe omulungi yeebazibwe. Bw'onojjera nga tolina kukkiriza munda mu gwe nti amafuta gawonya, otwala ga bwereere. N'olwekyo bw'oba ojja njagala ojje n'okukkiriza. Bw'oba olina omugugu, bw'oba olina omulwadde muleete n'okukkiriza. Bayibuli waliwo weyagambira nti ekikulu mulina okukkiriza kutono. Munda mummwe mulinamu okukkiriza kutono. Naye omuntu anajja n'okukkiriza olunaku olwa Sande, musumba n'aba tannakusiiga n'amafuta nga ye omwoyo omutukuvu yatandise dde okuwonya. Bano aba bakyatendereza, bano aba bakyasinza nga gwe okukkiriza kukuwonyeza. Amiina. Mu Bayibuli mulimu omwami omu. Amiina. Mu Bayibuli mwalimu omwami omu ng'alina okukkiriza, omusajja we yanyumira ng'alina okukkiriza. Omwana we yafa. Bwe yamala okufa n'agamba nti kaŋŋende ewa Yesu, teyali kumpi awo. Bwe yatuukayo asanga Yesu ali biza alina byakola. Kati omusajja olw'okukkiriza kwe yalina kyava agamba Yesu n'amugamba, tuma ekigambo kyo kinaawonya abeewange. Ekigambo kyo kinaawonya abeewaka ewange oba kinaawonya oli omulwadde. Yesu waffe yeebazibwe. Ndowooza mulaba okukkiriza bwe kutyo nti yadde alina omulwadde, yadde alina omuntu ali ewaka ali obubi, ye n'agamba nti nina okukkiriza nti ekigambo obugambo ekigenda okwogerebwa kigenda kunsumulula. Yesu waffe omulungi yeebazibwe. Producer wange agenda kunnoonyeza akakilipu k'amafuta ak'omusumba Andrew gye ng'abizaayo tukakuyisizeeko, nako osobola okukalaba okakakase nti ono omwami yalina okukkiriza. Okutuuka ku extent yagamba nti Mukama gwe tuma butumi kigambo kyo kinaakola ki kinamponya. Kati lengero oli agamba nze nsobola okutuma obutumi. Nti tusobola kuba na mulwadde n'ogamba nti kati ekigambo kyogeddwa owange agenda kusumululwa. Awo osembye nakyo. Kye twetaaga kiri kimu. Bw'obanga ogenda kujja kukima mafuta, jangu n'okukkiriza. Kkiriza nti amafuta agagenda okuweebwa gagenda kukutulako ebikuliko. Kkiriza nti amafuta agagenda okuweebwa bw'onoogeesiiga waliwo omukisa gw'ogenda okufuna. Tomala gatwala amafuta gaffe. Bw'oba tolina kukkiriza waakiri osigalayo ewaka oba n'ojja n'osaba amafuta n'ogaleka. Leka abalina okukkiriza bakutwale. Yesu waffe yeebazibwe. Producer waffe bw'okafuna ng'oŋŋamba nga tukateekayo. Eiteekayo tugende. Shalom, amanya nedowoozi Pastor Andrew Jengo abizayo okuva mu Revival Ministries wani Akawala. Nate era njaga okwaniriza ku Sunday eno eya wiiki eno. Buli muntu yenna aliyo ng'olina ebizibu nga waliwo ekiganye mu bulamu bwo, jangu tukkirize Katonda, jangu tuyimuse erinnya lya Katonda. Nga tukkiriza Katonda agenda kuyimusa, Katonda agenda kugabirya. Sunday eno egenda kuba yanjawulo, ye Sunday y'okusiiga amafuta. Buli muntu yenna aliyo, jangu nga wooli, tojja na nsigo ya mitwalo 10, jangu nga wooli. Ngenda kuwa amafuta, ngenda kusiiga amafuta, ogenda genda n'amafuta, tuweetaaga nsigo yonna, wabula gw'ogenda kuyimusa kukkirizako, jangu twegatteko mu kusaba. Sunday eno buli muntu yenna jangu tusabeko ffenna, jangu tukkirize Katonda, jangu tusinze. Ogenda laba ebyamagero, Katonda agenda kuyimusa, jangu otwala amafuta. Tojja yadde n'ekikumi, jangu nga wooli, ogenda twala amafuta, ngenda kusiiga amafuta, Katonda agenda kuyimusa. Ogenda kuddobere Mukama obujulizi. Neetegese okwaniriza ministry, tukwaniriza Ekawala, jangu tusabeko ffenna mu linnya lya Mukama. Jangu nga weetegese okusumululwa bw'oba ojja. Ky'oba otuleetera kyekyo. Ffe tetwetaaga bintu bingi. Jangu ng'olina okukkiriza, jangu n'omulwadde wo, jangu. Then bagenda kusiiga amafuta.
ku bwerere ngambye eri abatayina gwe wogamba nti nina ensigo togira mu babwerere ekyo nze nkyogera nze ŋŋanze lwaki kubanga nina okukkiriza nze nina kyemmanyi ekisingako awo nti bw'oba olina okukkiriza waakiri funa ensigo yo ogaye nti mukama gana amafuta ngatwala naye kangasigira olw'ekintu kyenkola ki kyenjagala nze bwe ntyo bwe mbimanyi then oyo atalina nga nawe ogamba nti sirina nawe jangu nga bw'oli naye era tojja mu nnyumba ya mukama ngalonsa kuba ne bayibuli ekyogera abataabagamba mazima be babalimba tojjanga mu nnyumba ya mukama ng'oli ngalonsa empty handed jangu ng'oyinako oyinayo kogenda okusigira amafuta ago yadde bagambye byabwerere naate tubeeko n'okukkiriza nti jangu ne koolinawo okasigira amafuta ago olw'ekyamagero kye weetaaga si weewaawo nga tuvudde wano munzikirize era tugende straight mu kigambo eky'olunaku olwaleero okuveera ew'omusumba waffe Pastor Andrew Jengabizaayo oli awo nze nkimanyi nti waliwo ekigambo kye weetaaga ekigenda okuzzaamu amaanyi amiina weetaaga ekigambo okuva ew'omusumba wo waliwaga hand kati nina ebintawanya nene mala ndaba ekigambo okuva ewa Pastor Andrew nja kusanyuka waliwo abantu abakkiririza ng'okkiriza nuga ekigambo kyokka oba okuwulira ku ddoboozi ly'omusumba Andrew nja kuwonyezebwa oba okuwulira ku ddoboozi lya Joan nja kuwonyezebwa okay ye wuuyo omusumba Andrew Ensiivu the one is angry Ensi Ekunonya ku Riiso lye Eritalab the one is looking for you bw'okolera ensobi bw'otweka pa whenever you do a mistake baba kuyina they are with you Chuva okakasa that's why you make sure n'abantu b'otambula nabo with the people you move with banywedde bayimiridde they are firm and strong Yesu bamubuuzanga they used us to Jesus tewali we baamusingira there is no way they could overcome or win him yayogera mu bikola he could speak on the acts nga wakola could speak as he performs wagamba nti wonaba n'okukkiriza when he said that you have faith ojazuukiza omufu he raised the dead n'amuzuukiza and he rises them abantu bano these people abafarisayo the Pharisees ne bagamba n'omusajja oyo they could say this man tukoze tutomulabisa mu nsi yonna nti talina kyali what can we do to make him be known that he is nothing katonda w'abakolera ekyama now see as God does a miracle ebakwatiriza bipeete they get Peter nga biri awo wabweru byokka they are outside alone ne basooka biteeka mu kabox they had to put them in the corner kibuuzo ku kibuuzo kibuuzo ku kibuuzo question by question this and that katonda n'anva and when God gets abakulu abo ne babateeka ali mu mawulire and they get those young ne batandika obbakunya ebibuuzo start questioning them mba mpedde bayinza okwebuuza they may ask themselves kati mumutambula n'omusumba naye temwina yadde ekyawandiikibwa you move with the pastor and you don't have even a scripture so babikwata bulungi nnyo they got them very well babakwata offside they got them offside na bano we bamanya nti kati bano bakutte bajega when they found that these people are beyongera obusungu they started getting bababuuza kino bababuuza they asked this and the other they asked this and the other kye batamanya little did they know mukama waabwe that their master weejumbira the owner yaliwo was there kyukira muno omugambe tell your neighbor akaseera kagenda tuuka the time will come ngense kufunziza the world has ngense kuyina the world is kaweejumbira ayingire owner will come in nga bwakyogedde bwe kiba kibeera mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu ekiseera nange ekimanyi kijja kutuuka nga wooli nga Katonda yalina okuyamba yekka nga teweetaaga abantu balala nga balala bakulinza okulaba ng'oswala omanyi waliwo ekiseera wekituuka ne baga bulijjo keeyita kalokole bulijjo kasabira wabizaayo bulijjo mbu babizaayo bulijjo mbu bakozesa mpeta waliwo ekiseera ekyo nga Katonda yalina oyimirira ku lulo nga bwe yakolera abayigirizwa be n'obwekyo ekyo kyekigambo ekivudde ew'omusumba waffe Pastor Andrew Jengabizaayo wa Revival Christian Church Ekawala bali ku Facebook Laws nkutumideko agambye nti amina waliwo Fiona Love my friend agambye you are welcome my dear Fiona Love long time there is Yamaha West
omwana we ankole oyo naye abeerako nnyo tiimu yonna eri ku Facebook ekulembebwa omwami Abdul Musoke mbabuuzizaako nnyo era mbaagala mbasabira ekintu kimu Katonda kyaba abakolera nti abagatte ku kyamagero kye mwetaaga amiina abali ku Facebook abantu abatwala obudde bwabwe ne bateeka mu data Katonda akugatte ku kintu kye nnyini ky'osinga okwetaaga mu bulamu bwo ate ng'era mugenda kirabako n'amaaso gammwe mulinnya Yesu omwana ya Katonda obulamu gamba nti amiina nkitwala amen straight munzikirize ngende mu masimu kubanga olwaleero naye kangende mu masimu naye nsooke mbajjukize nti abateeka esente mu programu yaffe baddamu logistic bagamba nti bwoba oli mwana buwala ng'oyagala okugendako mu nsi ez'ewabweru weekolere ku ssente bagenda kuba bakutwala ku bbeeyi eya layisi $5,000 gyokka gikuyambako okwewandiisa muleke okutomera amiina funa $5,000 ofune endagamuntu yo ojje mu baddamu logistic nkugambye bo tebagenda kukulwisiza mwana wo nti atuulaawo nina omukyala yajjanga nkabi nagamba maze emyaka 2 nga nawandiisa mu kampuni ne batwala n'endagamuntu yange tebagiyinziriza sifunanga na mpapula zange sifunanga buli kimu batulimba bulimbi abaddamu logistics kye mbamanyiiko bantu balina eddiini bantu bakola ebintu eby'obwakatonda ovangako ku muntu aleeta n'agamba nti agenda langira mu ssaawa ey'omwenda ekitegeeza nti abako ekisa ekyenjawulo mujje mugende ebweru temugenda kwejjusa abakola ku screen yange oba kunyirira kwange oba endabika yange oba buli kimu ekindiko etandise n'okugejja akazigo ka mama nimu nako kalimba kakatise okungeza ssebebye ate ngenda fuuka munene mama nimu naawe olimba Amina. Mama Nim Beauty Products ina ekizigo oba products ez'enjawulo osobola okuba ng'oyagala okugejjanga wakoye obutini osobola okuba ng'oyagala kati njagala kogga obunene embulozezzaako kati njagala era kuddayo mu butini era ngenda kujjewa Mama Nim ndabike nga nsala ku mugejjo kuba sikyalina mirembe Amina. So oli eyo oyagala kusala ku mugejjo ogukuliko oba oyagala kugejja oyagala okutereza face yoberenga teyina mbalabe teyina lunkusense ina bintu byakkuba oba sports oba mbalabe oba abaluyita bate oluyinza okubanga lulinga oluyinja yinja ebintu biri mu face yo naawe ogira n'ogamba obeera mu kwetakulatakulwa obeera mu kwesunaasuna abamama ni mu kyemba manyiiko nti balina ebizigo ebirungi osobola okugamba nti saagala kweyerusa osobola okugamba nti njagala kutangaalamu mbeere mulungi njagala kweruka ate bulungi nveeko buno bungalo zikonye obwababi okutambulira mu sokisi buli kadde ekyo bakikujjako abamama ni Beauty Products basangibwa wakaliga nga balina ne bakojja ne basenga ababuulirira abaana ab'obuwala olina omwana akulemye tokyasobola mubuulirira muwe abamama ni Beauty Products bamukolereko enamba yaabwe njagala ogiwandiike bulungi gwe ayina ebizibu ku lususu olubuto olukufukidde olubuto olunene luzibu abamama ni enamba yaabwe eri noti 753 njisoma mpola mpola noti 753 58 34 njiddamu Amina noti 753 58 34 bagezese togenda kubanga wejjusa oba togenda kwejjusa nze nkubuulidde kale katugende mu masimu gaffe naye bw'oba okuba nkwegayiridde vira screen yo vira TV yo okwewala okusalako ekyo kyosijja kukyewala oba kugana kibabuulira bw'okuba ng'oli ku TV sisobola kuwulira amatu gange gafa amasimu gaba mangi kati amatu gange gafunamu ekizibu kale kati bw'obeera ku TV kijja kumpaliriza okusalako nneme okubanga neeyongera okufuna obuzibu si weewaawo kati bw'oba ogenda kunkubira nyamba ovire screen yo oba gimutinge mpulirize ku bizibu byammwe Amiina. Kale tugende halo kola wanjinyabo kale nawe gye baleko kale nze Margaret Erusaza eyennyabo mbadde nsaba kunsabirako wabaaki enseke zinduma sigendamu n'omwezi sigendamu enseke zikuluma n'okulwala sirwala kikumazeeko bbanga ki enseke kale nali ku famire kati owulira oyagala okikoyo oyagala Katonda akusumulule ngenda kugamba ekintu kimu ku Sande
Keera nnyo ojje ku kyaki onooba tonnava na ku kyaki. Jangu nga weetegese enseke zijja kuba zimaze okusumulukuka. Ku Sande keera nnyo. Kale nnyabo. Ali ku simu halo. Yellow ABS TV. Halo Sister Joan. Wanki. Amina mukwanda amanya go ne wosizidde okundabira. Manya gange nze nakayitiriza ntanga ndi wano Kawempe. Iye Kawempe muli mutya. Tukwebaza nnyo byonna munnaye essaawa ey'omwenda otubeererawo kamakuomu. Munnaye nina okubeerawo kubanga yantuma. Amina nnyabo mbadde nsaba. Osabireko ku mwana wange kuteesa Eva yayaana munnange afune kasente ayagala genda bweru naye sente zikyagaanyi. Bamuyisani amanya ge? Eva kuteesa. Eva kuteesa. Osabira wano ku Revival Christian Church e Kawala? Tusabirawo. Tosabirawo Tusabirawo nnyabo. Kati ku Sande kyogenda okukola kiri kimu? Ennyabo. Jangu ng'olina okukkiriza okima akakebe k'amafuta. Ennyabo. Okawa omwana wo kuteesa akeesiige ebirala obirekere Mukama. Amina nnyabo. Kale mukwano. Okay, omukyala Shakira Nashi. Oli otya? Shakira Nashi oli otya? Yayimba kaagwamu. Si yayimba kaagwamu. Kaka malonika kuruka. Yayimba kaagwamu naye ate. Alo kola. Yela. Pastor Joan. Kale nawe gye balekodia. Pastor Joan. Wangi. Amanya gange nze Namutebi Benita. Yes, Namutebi Benita. Kakati Pastor Joan. Badde nsaba kunsabirako. Buzibu ki? Badde nnaje nasaba omulimu. Naye nga babadde bangamba bagenda kunkubira essimu naye babadde tebannaba kunkubira. Tebannakukubira. Nyabo. Ogamba togenda kujja ku Sande weesige amafuta oba osiigibwa amafuta ekikoligo kikutuke omwoyo gw'okusuubirizibwa n'otaweebwa. Nyabo. Jangu ku Sande ojja kulabako n'amaaso go. Kale Pastor Joan. God bless you. Nawulira. Wangi? Hello. Wangi nnyabo. Hello. Wangi nnyabo. Hello. Nnyabo genda mu maaso okuwulira. Obuzibu ali ku TV. Bwebwe obuzibu ate nkukutte naye oli ku TV. Alakola? Mukama simu. Nawe oli ku TV. Sola genda mu maaso naawe. Alakola? Wangi? Hello. Wangi nnyabo? Hello. No. So agenda maaso naawe network ndoza ekulemeseza. Amasimu mangi ate leero mpulira seewulira bulungi. Seewulira bulungi kyekituufu senyiga nnuma alumamu. Ndoza n'eddoboozi muwulira lyasaakadde. Senyiga nnuma sijja kikweka. Senyiga nnuma nno byaddala. Kakati kyetugenda okukola kiri kimu. Amina. Olunaku olw'enkya tugenda kubeera lunaku lwa bujulizi. Tugenda kuweera nkya Mukama obujulizi. Kakati bw'obanga olina obujulizi nga gw'ogamba nti Katonda alina kyakoze mu ssaawa ey'omwenda olunaku olw'enkya lugenda kubeera lunaku lwa bujulizi. Tugenda kuba tukuba olunaku olw'enkya nga tuweera Mukama obujulizi naye ku Sande nziramu okukujjukiza nti ku Sande gezesaako Katonda w'omusumba Andrew. Amina. Omusumba kezesa Katonda w'omusumba Andrew jenga bizayo. Kale tukeme bukemi gwe kema Katonda waffe. Amina. Oje osigibwa amafuta ng'ekyawandiikibwa bekyogedde nti yagobwa emizimu mingi. Nawonya abaali abalwadde mu linnya lye ne bawonyezebwa ng'amaze obbasiiga amafuta. N'olwekyo kye weetaaga si kinene nnyo. Jangu ng'olina okukkiriza leeta omulwaddewo, jangu n'omugugu gwo, jangu n'ebizibu byo ojja kusiigibwa amafuta. N'ekigambo kyokka n'okusinza n'okutendereza. Amina. Ate jangu naye weesabireko tojja buzi nti nzize kukima amafuta. Tojja kubba byamagero byaffe kuddayo. Amina.
nze nno mbyogera naye kubanga wali manyi wali bulijjo batujjako sente kati kaŋŋende nga jjeyo amiina tojja kubibba nno ogende kakati jangu ng'ozze okwesabira nawe obeeko bye weekutulako obeeko bye weeyambulako obaako engatto ze weeyambula katonda agenda kuwa omukisa oba akwambaze omukisa amiina amiina kale nkwatayo omu sisukawo halo wangi nyabo nankuwadde yes kimaze ebbanga ki bukyanga bakuzaala olina emyaka emeka bukyanga bakuzaala togendanga mu nsonga nabo baakoma mama amwe abazaala ali luddawa ali Masaka gw'oli luddawa kakati nno ku Sande nawe jangu nga weetegese oyo tunaaviira mu saavisi ojja kudduka misinde ng'ogendamu ati jangu ekikuliko kyekyo ekibireeta n'olwekyo jangu ku Sande osabirwe ebirala Katonda ajja bikola amina kale nkwaniriza ku Sande okay ndi bubi mukyala kagwamu simanyi wankoze musango kyate kati wanje mukyala kagwamu Mukama yeebazibwe nnyo. Amina kagwamu kavaamu. Okulaba ku TV. Oli otya nnyabo? Kyakusabirako kagwemu. Kagwemu? Kagwemu oba kakole katya? Badde njagala kubuuza. Ye nnyabo? Abatwala abantu basangibwawa. Basangibwa Kansanga. Seroma supermarket. Ku Seroma bagiyita Seroma, bw'otuuka ku Seroma ng'obuuza kampuni eya Dam Logistic. Okay. Enamba zaabwe ziri ku screen, osobola obbakubirako oba ku noti 7 noti 4 64203. Kuno kuli ekigambo Damwe. Ye mukama wange. Kale mami, mukama kumpeera omukisa. God bless you. Bana imuzikirize enve wano senyiga nnuma. Shafik, kati mukwate ekimu ekiweebwayo ensigo oba ekyokuzimba ennyumba ya Mukama, kwata kyonna Katonda kyakuwadde. Bw'obanga akuwadde omukisa nga at least olinako olina mu nsawo yo, leka kuvanga mu service bweti nga tosize nga towaddeeyo mu nnyumba ya Mukama. Mbegayiridde ngende kuba mbaleka kati ngende kuba mpulira senyiga nnuma si weewaawo, ngenda kuba mbaleka then katugende mu section eya Shafiki yo kanjirekere producer wange abatwale mu maaso. Nkya ngenda kuba mponye nga ndi steady, tugende mu bujulizi bulungi ne ku Sande ngenda kuba mponye endagenda omusumba Andrew ansabire nja kutereera birimba senyiga erimba. Kale tugende mu maaso. Bye bye.